Why? Wafuse copycat sindi bayogerako. Security yange enkuma ate mugisewa. Baba kebedde. Baba kebedde. Sikyayagala bibaga kunsemberera. Abasirikale bange tebajja bakkiriza. These days amulwe atasobola biragiro bya security enkuma don't come. Neba tukebedde. Baba kebedde kirungi. Era waliwo yazze. Junior abasirikale banganya okulaba. Yes, I'm protected. I'm a senior citizen in this country. Kumibwa majje bintu nabikyusaamu. You see, these boys bana abavubuka bamwe, these useless boys. Abagamba nti mbakoppe bansinga ki. Nalabye kano kasendi kutoka and talk. Nkataddemu mbutu bakopa. Basendi kye bansinga kuba na mbuto nnene. Kubonna tewali ayina motoka nnungi kunsinga, teri ayina nyumba nnungi kunsinga. I'm a businessman, nina amaduuka, kitange yandekera amataka. I don't have time for these boys. Segera. Kati mbakoppe bansinga ki. You want to be like them. Akasasiro wekitezi. Oyagala kubanga mbuto zibali akasasiro. Waliwo kiri ekina olubuto lukyadda yinaso. Vera kutoka ntoko kwenyampira. Abavubuka abo basendiwe batanveeko. Nze sibagala. Ale gonna sira gwe stasora kuvuma. Bampeche mbwobubwa. Mbagazaaki. Omanyi mwe babajoze nnyo. Nze we banjogera ko nja bogera ko ze sivuma atanvuma. Nkumibwa amajeni n'amayembe. I'm protected by which kulafuti onanzi jawa. Balinga amazi. You see that's your problem. Ntambi nina banene benkubedde mu government. We are trying to help him. Ntambi ave mu komera. Era negotiations zagana. If all afe tugenda kumulaba nti bamuwa bail. That's what we are doing. Then tuyingire kye tuyita negotiation. Fenna tukoze ensobe mu nsi. Lwakuba Ntambi kye nayagadde nnyo bamusibeko ategere emikwano gyayina. Natula n'Entambi eyo okumala essaawa 2. Ne mugamba Ntambi ozze mu social media nti tuyina mikwano. Era biri ebivubuka bya toka ntoko bisendi byabadde bisanyufu nga Ntambi bamusibye. Ate Ntambi musiru yabatumanga ewa Jeff Kiwa nga ate bennyini mikwano gye gigamba Jeff Kiwa amusibe. Bakubira abanene bakubira. So Ntambi tayina mikwano. Deddo lunaku lwe basiba Ntambi mikwano gye gyali wasiba nga jenwa myenge. Gisala ndongo. Neshiba gwe yali alwanirira. Konsati yagenda maaso kituyigiriza ki nze kyobula tamale nine empisembi abantu bonna era empisa zange embizi nyambi nze bwe nkudetectinga nti toli mukwano gwange Smith mu bizibu bwe tulabira mikwano gyaffe otegera Ntambi we tuba tebasobodde kumuyimirirawo natululidde toka and toko show yonna bino ebisajja by'embuto ebitalina magezi nga bisanyufu era byamaze ne bigamba mbu tubikopa nze mbakopeko kyezembwa I mean my father's image kubona ni yankola who made me. My father made me. Si nina kusente. I'm protected by the army nkumibwa maji. Nina dogu nkumibwa amayemba abiri kitange geyandekera. Kati ezembwa nzikope kochi. Naye kanu kasendi kasaba. Abaana abo we batandeke those boys. Ne batula ne bawumula erinnya Junior. I'll fight them. Zende mulwanyi watalo. Bado yagala bekubagizira okoli bamusiriye. No. Your friend is arrested. Mukwano go nze we natira abaana abo kitange lwe yafa. Nategera sina mikwano. Ozegera views nesi buli kibuti bakifuna mu views. Ozegera Ntambi mukwano gwa Ntambi muganda waffe tekyabaddeyo kibasinisa mannyo kutoka era Ntambi ekibukwasiza yayagala okubanga gundi gwe batugamba nugwe twagala okuba wo mutunuliro okaba n'amaziga toka nditoko bakyasabiriza emmere nabo basabiriza neze motoka zibavuga omugagga Donizani yazibagulira studio yennyini gye bakolera mu today baba wampe tebalina kyabwe tubegombe kochi. That's why I abuse them. Sate yazi jekinezi sendi babadde mawuli balaga kochi kali kasendi bakagoba mu kigo ekatigondo nga kalingiza omunani sister immaculate. Those boys they should leave my name out. I will fight those boys. Zisine chimbalabamu they use this. Kati Ntambi mbagenda muta. So, Ntambi we are trying to work with big people in government with my connections to see that is produced in court. The issue of reconciliation will come in. We should understand if not to kolensobi naye komera sirio yagalizani muno but nabadde njagala Ntambi bamusibemu addemu ku magezi era kiri kikwano kye Salumu kyankubidde n'ekigamba Salumu ensimu girabye toyina na munene gomanyi wa Daira State House oli awo vuma bantu bagala baberenga Junior. You can't be me. The name emirimu gye nkola gye mutamanyi. Because of seniority. But now you are saying Rebecca Kadaga, you get out. Lekera okukozesa abantu n'obasuulanga kasasiro.
People have sacrificed their life, their future for the party. Ne mutijjukana n'omupya ne mukozesa abantu ng'obupiira bugali mpitawa. Kale wadde Maama Kadaga abyogedde agenderedde. Naye alipresentinze obulumi bw'abantu bangi abakoledde NRM ne basuulibwa nga kasasiro. Ne batajjukirwa, ne bakozesebwa. Maama Kadaga oyinza okugamba nti emyaka gimuwuubidde akawero. Kituufu yandiwummudde. Naye Amama Mbabazi yakola ki NRM? Mumanyi omubiri gwe yagiwirawo. Kale Kayihura n'abasigadde abalala bangi ku levo zonna abasuulibwa nga kasasiro. Maama Kadaga alipresentinze abantu bangi okwatulira muzeeyi maaso ku maaso nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuula ng'embwa ku jirikiti. Ogwo muze gwe NRM. Ne mutijjukana ng'omuwadi omukazi ku buli mupya ne mwerabira abantu abayimirizaawo ekintu. Era NRM bw'enaagenda n'empisa zino mu bbanga ntono NRM ejja kubeera ku ttaka. Eriyo abantu bangi abambadde saati ze NRM okuviira ddala ku village level nga tebajjukiddwa. Abaakasala obusazi ne bayingira mu gavumenti be bafunamu. N'olaba ng'omukono gwe NRM guwadde ab'opposition, guwadde abagulwanisa, naye abantu abagubeereddewo ne baviiramu awo ng'ababula omusota. Maama Kadaga weebala omukulu oyo kumutugambirako. Alekeraawo okukozesa abantu n'abasuula nga kasasiro. Ekyo kituufu. Maaso makalu abantu babeereddewo President Museveni tebajjukiddwa. Abantu babeereddewo President Museveni ne gavumenti ye n'abakoze ebirungi ebiyitirivu. Obwesigwa bwabwe n'amaanyi gaabwe ne gafa ttogge. Maama Kadaga jju omukulu wamutugambidde misana ttuku nti lekeraawo okukozesa abantu n'obasuula nga kasasiro. We have sacrificed ourselves future for this party. Mulekeraawo okutwagalangako obutwagazi. Mulekeraawo okutukozesa ne mutujjukana ng'abawadi abakazi kwaba abapya. Ebyo bye bigambo byokka ebyabadde amakulu mu lukuŋŋaana ogwo. Olwo kubanga byali presentinze obulumi bw'abantu bangi. Gwe tomanyi abantu abamu bayita mu kkubo nga tebaagala na kutambula. Abantu abamu bali mu nsi eno balinda lwe balifa. Lwakuba lyamulukwe, lwabutabajjukira, lwakubasenza kati, lwakubasuula ku jirikiti. Abantu bali mu NRM wano balina obulumi. Abantu balina n'obusungu ku NRM ze mbabuulira. Bakyayiddwa abantu boonoonye ssente zaabwe, bakyayiddwa buli omu kugezaako kugolola naye ne bamusuula ku jirikiti nga kasasiro. Maama Kadaga weebale nnyo, nange President Museveni njagala kujjukiza nti nkukoledde ebbanga ddene, nkubulogingidde, nkwagasizza abantu, naye b'opposition be bakufunamu nze nakola ki? Maama Kadaga otukiikiridde. Fa abavubuka abali ku ground abakeera okwambala essaati ze NRM oli n'ajambala okuva obuvubuka agikaddiidde mutafunanga mu NRM kantu. Abava mu opposition be bafunamu. So Maama Kadaga jju, thanks so much.